القوم الظالمين الله تayinza kubeera ng'alungamya abantu abakyamu abalyaza amaanyi olaba balyaza amaanyi amateeka ga Allah bateeka okubeera nga nammwe bayinza okubalyaza amaanyi ne babasuula mu nsobi era obudde bwonna ojja n'okiraba nga abaali abanywanyi abakulembeze b'amawanga ag'Abawarabu bakwana abanywanyi baabwe ne babafuula abanywanyi baabwe am'omunda ate enkomerero ya byonna era bwe babayiddemu enkwe ne babeera nga babatta mu nzita ey'obuswavu babeera nga babajja mu nsi muno mu ngeri ey'obuswavu esembayo okuba eyannamaddala Allah yabalabula dda nti abantu abo beegendereze bali kimu bajja kubakolako obulabe kye kimu nga obulabe bwe babakolanga ku bannabbi be natumanga. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض وجنوا تنولا نولا بابانtu abayina obulwadde bw'obukkiriza mu mitima gyabwe nga si bakkiriza bannamaddala obatunuulira abannanfuusi abayita abasiraamu naye nga mu mitima gyabwe mulimu obunnanfuusi mulimu obulwadde bw'obunnanfuusi yusari'una fihim nga banguwa nnyo okweyonera eri abantu abo abayudaaya nga banguwa nnyo okweyonera eri abakristaayo nti bakolagane nabo yakuuluuna nga bagamba nga bwemubabuuza nti lwaki mwemalidde nnyo eri abantu abo ne bagamba nakhsha tutya ntusiibana daa'ira nti enkyukakyuka ziyinza otusuula awazibu buyinza okkeesa enkya ssebo ng'abasajja abo bamaze okulyawo obusiraamu ne batufuukira ekyambika enkyukakyuka zino zetutya ekitukwanyisa abantu bali tubeere nga tuli nabo si kulwanga enkyukakyuka bwe zijja zituleka ebweru. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ab'ekika ekyo abalina obunnanfuusi mu mitima gyabwe obasangayo nga beekulubeesezza mu bayudaaya nga bagamba nti twerinda nkyukakyuka twagala ebintu bikyuke nga naffe tuli mu mbeera eyo. Fa'asa Allahu aboolyawo Allah embeera eyo baagikolanga mu biseera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yabeerangawo ng'abannanfuusi bakimanyi nti obusiraamu tebujja kukulaakulana nga bakimanyi nti obudde bwonna abayudaaya engeri gye bali bangi n'abakafiiri abakuraishi bayinza okwekobaana obusiraamu ne babeera nga babusaanyaawo ne babeeraga nti obusiraamu bwe buliggwawo tuligwawo amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba abannanfuusi tebakakasa nti obusiraamu bujja kgenda yadde bulina abantu batono bujja kubuna ensi eno nga batya enkyukakyuka ng'obasanga bali eri mu bakafiiri nga babakolako omukwano. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa'asa Allah boolyawo Allah subhanahu wa ta'ala ayatiya bilfatihi alireeta obuwanguzi obusiraamu ne bubeera nga obusiraamu bwe buli waggulu obulina abatono kati nga bwe bulina abangi obulina obunafu nga bwe bulina amaanyi. Abannanfuusi kyo tebakisuubira balowooza nti obusiraamu bugenda kusaanawo. Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwonna buyinza okkeesa ku makya ng'aleese obuwanguzi ng'ate abasiraamu be b'amaanyi aw amrin min indihi oba ayinza okuleeta ekiragiro ne kiva gy'ali ne kifuula embeera ng'abasiraamu bali ku ntikko fayusbihu abannanfuusi ne bakeesa enkya ala ma asarru fi anfusihim ekyo kye babadde bakwesinga ekyama mu mitima gyabwe ekyokubeera nti obusiraamu bugenda kusaanawo naadimiina ne bejjusa kuba kati balaba ng'ate bwe buli waggulu. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ويقول الذين آمنوا abakkiriza bagamba nga bagamba abannanfuusi kubanga abannanfuusi balayiranga nga balayira n'ebirayiro ebyannamaddala nga balaga abasiraamu nti nabo basiraamu nga bo naye ng'abakkiriza bwe babalaba nga beeyunira batali bakkiriza nga babeemaliddemu nga bagamba abakkiriza ahaulai alladhina aqsamu billah abo be balayira erinnya lya Allah jahada aimanihim n'amaanyi gaabwe gonna ag'omu buto nga balayira innahum lama'akum ti bali wamu nammwe ate kakati nga tubawulira bazungira eri habitat a'maluhum. Allah agamba emirimu gyabwe gyonna gyakusazibwamu era gyamala dde okusazibwamu fa asbahu khasirin ne bakeesinkya nga bali kuloosa ennene bali kufaafaaganirwa okwannamaddala. Abantu abeekulubeeseza mu bantu abatakkiriza nga batakkiriza b'enkwe zaabwe kubeera nga buli ssaawa kusaanyawo obusiraamu muleke okubeemalira muleke okubeera nga mubeemaliza muleke okubafuula mikwano gyammwe ab'omunda mukolagane nabo wano kungulu naye so si munda eri. Abantu abo obudde bwonna balowooleza bubi obusiraamu balowooleza busiraamu kubumala mu nsi wano so nga si kisoose kati wabula kyava dda nga obusiraamu
kyalimu abantu 10 ng'abannanfuusi balowooza nti obusiraamu bugenda kusaanawo, naye Allah agamba nti ndeeta ekiragiro okuva gye ndi oba ndeeta obuwanguzi okuva gye ndi, ne bukeesa enkya nga babadde balowooza nti obusiraamu bugenda kusaanawo ate bejjusa okubeera nti obusiraamu ate kaakati buyingirwa n'amaanyi ate bwe buyina pawa. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا أبانغم وابكرزا من يرتد منكم عن دينه ومنتو البيرانغا فد مديني نافوك مرتدي فسوف يأتي الله بقوم أجمعين تكتندو فد ونجا كريتا يا abantu Allah bajjo kuleeta yuhibbuhum ajja kubeeranga abaagala nnyo ye Allah bajjo kuleeta bagenda okudda mu kifo kyo gwe murtadi wa yuhibbunahu nga nabo baagala nnyo Katonda waabwe wakati awo nga waliwo okwagala n'okwannamaddala baagala Katonda nga ne Katonda abaagala nnyo azillatin ala almu'minina nga bakkakkamu nnyo beetowaza wali bakkiriza bannaabwe aizzatin ala alkafirina nga bakambwe nnyo ba busungu eri abakafiri yujahiduna fi sabilillah nga balwana okulaba nti ekkubo lya Allah ligenda mu maaso eddiini ya Allah ebeere waggulu ng'eddiini endala ziri wansi wala yakhaafuna lawmata laimin nga tebatya kunenya kwa muntu yenna anenya dhalika fadlullahi eyo nno nkizo Allah agiwa yutihi man yashaa agiwa gwayagadde wallahu Allah wasi'un mugazi alimun ate mumanyi nnyo. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم مزم مكوانو ومتاسا وماسانا كفيراني الله ورسوله الله نمبكوي يساند okuba munywanyi wa munda yasaanidde okuba mukwano gwammwe wannamaddala Allah n'omubaka walladhina amanu n'abo abakkiriza be basaanidde okuba banywanyi bammwe ab'omunda banfanfe bammwe alladhina abo yuqimuuna as-salaata abasaala essala ne baziyimirizaawo mu biseera byazo nga bazeegendereza n'ewuzu zaazo n'engoye zaabwe mwe basaalira nga bazeegendereza n'ebifo mwe bagenda okusaalira nga babyegendereza n'emmiri gyabwe nga mitukuvu bulungi yutuuna zakata nga ne zaka zaabwe baziwa Allah agamba wahum raki'un ne babeera nga bavuunama n'envuunama eza sunna ne babeera nga basobola okusaala ensaala zino eza sunna n'eza farada abo be basaanidde okufuula abaganzi Allah n'omubaka n'abakkiriza ab'ekika ekyo. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله muntu bw'aliganza Allah ورسوله نومبكوي والذين آمنوا ناغانزا نابكرزا فإن حزب الله مزن يوبت يا الله eyo gurupu ya Allah ekyo ekibiina kya Allah humul ghalibun kyekijjanga buli kaseera okufuna obuwanguzi wekinaabanga kitadde omutwe kyekijja okuba ekiwanguzi nga kyekiwangula ebirala. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وابكرزا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم تمجزانغا كوكفورا بابا فور الدين يموي هزوان تنتو يشوكو جرغا ولعبا نيوكو زنيانغا باتفدين تتولي موزنيو
abantu abafuula eddiini yaffe nti kintu kya kujerega bujerezi ne babeera nga bafudde eddiini yaffe ekintu kya muzannyo nti tuli ku muzannyo uli tuli mu katemba abo temugezangako okubaganza n'okubafuula mikwano gyammwe n'akamu n'akeddagala min alladhina utul kitaba kababeere nga bali mu saizi mu ddaala ly'abo abaafuna ebitabo min qablikum olubereberye lwammwe walkuffara nga banaabo abakafiri temugezangako okubafuula awuliyaa mikwano gyammwe egy'omunda kababeere nga balina ebitabo ebyakulembera kababeere nga tebalina bitabo bakafiri bakisinza butonde abantu abo temugezangako okubafuula mikwano gyammwe kuba eddiini yammwe bagirabanga katemba eddiini yammwe bagifudde yakujerega wattaqullaha mmwe musigale nga mulemeddeko mutya Allah in kuntum mu'minina bwe mubeera abakkiriza abannamaddala. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم إلى الصلاة سنغمو كوولا بانتو كجو كسالا نغموازيني اتخذوها هزوا ببفورا بنتو بياكو جيجا ولعبا ببفورا انت تلكم مزنيو نبغاما انت تكوبا ميرانغا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يكباتشو غيرو كبيران كما كذبين متنو. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يا أهل الكتاب يا بانجمي abafune ekitabu olubereberye lwaffe hal tanqimuna minna temwina kimutwalanira illa okujjako an amanna billahi okuba nti ffe twakkiriza Allah wama unzila ilaina n'ebyo ebyassibwa gye tulinga ye Qur'an okubeera nti tubiteeka mu nkola y'ensaalwa wama unzila min qablu ate mukubeera nti tukkiriza ebyammwe ebyassibwa ku Isa tumukkiriza Musa tumukkiriza Ibrahim ne bannabbi abalala tubakkiriza mwe y'ensaalwa ebatta ng'ate ffe abaffe temubakkiriza ng'ate abammwe tubakkiriza wa anna aktharakum ate nga tukimanyi bulungi okuva edda baatunyumiza mu Qur'ani nti mummwe abasinga obungi fasiqun muli boonoonyi. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل bagambe hal unabbiukum nabange mbabulire bisharrin min dhalika ekibi ekisinga n'ekyo masubatan inda Allah okubeera nti okisasulwa eri Allah ekyo ekibi ekisinga okutwalana ekibi ekisinga okubeera nti mutuyinako ensaalwa kwekubeera nti man la'anahu Allah ye muntu Allah subhanahu wa ta'ala gwalisaako ekikolimo Allah subhanahu wa ta'ala mbabuulire ekisinga okuba ekibi ku ekyo kye mbabuulidde nti abasinga obungi muli bwonoonefu mbabuulire Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza nti abasinga obungi mummwe Allah bwe yali abasasula abonoonefu yabateekako ebikolimo bye wagadiba alayhi abamu n'abateekako obusungu bwe Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti baatunyumiza dde ebibakwatako nti mummwe mulimu abaafuna empeera embi wa Allah mulimu mummwe Allah gwe yakolimira mulimu mummwe Allah gwe yateekako obusungu bwe nga bwe tukisoma nti ghayril maghdubi alayhim wala ddallin Allah tuteeka mwabo abateekako obusungu wadde mwabo be wateekako ekikolimo mummwe baabitunyumiza dde abasinga obungi mwagaana okugoberera amateeka ga Allah waja'ala minhumul qiradata wal khanazira mulimu mmwe bajjajja mmwe abaafuulibwa embizzi bajjajja bammwe abaafuulibwa enkobe wa abada taaguuta abalala ne basinza amayinja abalala ne basinza lubaale ebitali Allah ulaika sharru makanan abo nno balina ekifo ekibi wa adallu an sawaa'i sabil ate baabula ekkuba ettuufu baabulwa ekkuba ettuufu ne babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tebamutegedde bw'alina kusinzibwa Allah n'abanyiigira n'abeera nga abasasuddemu ebyo ne basinza ebyawongo mu kifo kya Allah so nga ate balina ekitabo ekibaluŋŋamya. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإذا جاءوكم قالوا آمنا
abantu ab'ekika ekyo abantu abajeemu abannanfuusi singa bajje wali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aba abasinza nga balina alubaale ate no nga bwe bajja ne mu jjuma ne mu yidi bwe bajja wali abawali mu bagamba amanna ffe tuli basiraamu bannamaddala balina enkofiira n'amakanzu wakad dakhalu bilkufuri naye ng'ate bayingira dda bayingira mu mizikiti nga batukakasa nti basiraamu naye nga mu butuufu mu mitima gyabwe gyayingira dda obukafiiri bayingira nabwo mu mizikiti wahum kad kharaju bihi era ne bafuluma mu mizikiti nga obukafiiri bwabwe bwe buli mu mitima gyabwe bayingira mu mizikiti nga emitima gyabwe giri mu bukafiiri ne bawulira kutuba ng'esomebwa era neetabaako kyebakyusa wahum kad kharaju bihi ne bafuluma wali nabbi ng'era obukafiiri bwabwe bebakyalemeddeko tewali yeekubyemu kubeera nti yeemenya adde yeekaayo ky'essabo lye. Allah agambye nti abantu ab'ekika ekyo bangi ku mulembe gwa nabbi baaliwo nakati we bali babeera mu mizikiti nga batugamba nti basiraamu ne bayingira mu mizikiti nga bazze okuwuliriza abakusoma khutba naye bambi ne bafuluma nga bwe bazze n'obukafiiri era ne baddayo nabo nga tewali kutuba muntu gwekyusizzaako. Wallahu a'lam bima kaanu yaktumun. Allah amanyi bulungi ebyo bye bakwese mu bifuba byabwe nti ddala mu butuufu obukafiiri bwe bulinamu ebifo obusiraamu tebulinamu kifo. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. watara ogenda n'olaba kathiran minhum bangi mu bo ab'ekiti ekyo yusari'una fil ismi bwe bafuna chansi erabika nti waliwo okweyunira okugenda awali ekyonoono beeyunira mangu awali ekyonoono ne babeera nga bakyetabamu mangu wal udwani n'awali obulumbaganye wali amateeka ga Allah bagalumbagana ne babeera nga bagasaatuukiramu wa aklihimu suhta be bali b'enguzi nnambeemu labisa ma kaanu ya'maluun kye bakola ddala mu butuufu kibi. abantu ab'ekika ekyo bwe babeera wano batulaga nti bakkiriza naye bafuna omwaganya nga balaba tewali abalaba bangu nnyo bagenda ne bayingira ne beesogga awali okulya enguzi awali okwonoona awali okulya ssente z'abantu mu ngeri enkyamu awali okwonoona ne babeera nga balumbagana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. lwaki bakikola kubanga mu mitima gyabwe tebasenzanga mu busiraamu wabula mulimu bukafiiri na duniya. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال النسينغ بابغامبكو نبابيرانغ بابغامبك abali ebyomyoyo nibabiranga babagambako abo abasosolooti baabwe an qawlihim al-ithma balekerawo okwogera ebigambo ebitayita mu kamwa balekerawo okwogera ebigambo ebibi ebinyiza Allah wa aklihim as-suhta singa babagambako nti singa balekerawo okulya enguzi labisa ma kaanu yasna'uuna kibi nnyo kye bakola bannaddiini obutagamba ku bantu abo kwekomako okulekayo okubeera nga b'emizeegi emibi eginyiza Allah bagibagamba babeere nga bagirekeraawo ate nabo babibi nnyo okubeera nti tebasobola kulaba nti kibakola kibi ne bateekomako ku nsonga eyo. abantu ab'ekika ekyo abannanfuusi abamu baasiramukanga ne bayingira mu busiraamu naye nga ddala mu butuufu si basiraamu mu mitima gyabwe mulimu bukafiiri nga bannaddiini Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti singa abantu abo beekomako daddala bannaddiini singa babagambako bagamulekerawo okubeera nga mwasanguza ebigambo ebinyiza Allah n'okulya enguzi naye bambi kibi nnyo tebakola bannaddiini tebabanyega ate nga nabo kennyini tebeddako ku mize gyabwe yadde nga bagimanyi nti mibi. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود أبا يهود أبا يدايا باغامبانغا
nga banyigira Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti ebigambo byabwe byavangako ku nnimi zaabwe kwavangako ebigambo eminyiza Allah. Era Allah n'agamba bannaddiini babiri nga babagambako olw'okubeera nti beeyisanga bubi nga bagamba batya waqalatil yahudu yadullahi maghlula, nti omukono gwa Allah mukono gaamu, mukono ogwasibwa nga bagusibira mu nsingo gulimu obukodo tegugaba. Abo baabo bati abayahudi bwe baayogeranga ekigambo ekyo ekyalinga ekinene eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kigambo kiwanvu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abayahudi abo kibi nnyo kye baayogeranga nga ne bannaddiini babakubiriza nti singa babakomako obutayogera bigambo ng'ebyo nti omukono gwa Allah musibe, baagusibira mu nsingo tegugaba. Allah agamba gullat aidihim, emikono gyabwe gy'emisibe, walu'inu, era baakolimirwa bima qaalu, okusinziira ku bye baayogeranga ebifaanaganako ng'ebyo ebitalina buvunaanyizibwa. Bal wabula yadaahu, emikono gya Allah gyombi, mabsuutataani, mwanjulukufu bulungi nyaagaba, yunfiku awa kaifa yashanga bw'aba yagadde, wala yaziidanna, bijja kwongerera ddala, kasiiran minhum, bangi mubo, ma unzila ilayka, ebisiddwa gy'oli ggwe Muhammadi, min rabbika, okuva ewa Katonda wo, tugyanan, bijja kubongera kubula, wa kufuran, bijja bongera bukafiiri, wa alqaina bainahum al-adawata wal-bagdaa ila yawmi al-qiyama, ate nga naffe tugenda kuteeka wakati waabwe obulabe obukyayi bubeere wakati waabwe na bokka okutuuka ku lunaku lw'enkomerero. kulama awqadu naaran lilharbi yatfa'aha Allah, buli bonna le baligezangako okukoleeza omuliro gw'olutalo nga Allah subhanahu wa ta'ala agulinnyako ng'aguzikiza. yas'awna fil ardi fasada, naye bajja kusigaza nga kyakuwunuuna muno mu nsi. Bagambe abaana bammwe batandike okulya ebisiyaga, bagambe abaana bammwe batandike okuyita obwereere, abasajja n'abakyala nga tokyayawula, ekyo bajja kikola. Banayagalanga okuteekawo entalo nga Allah azizikiza. Wallahu la yuhibbu almufsidin, naye mukimanyi yadde banaabalagira okwonoona, Allah tayagala boonoonyi. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا سنغا بانتوا بتواوي بتابو بالينغا بكريزا بدلا نبكريزا واتقوا نبتي الله نبمرغان تبوليزي لكفرنا عنهم سيئاتهم توالي بدنغا تبجاك ببيبيا وبتوني بيتدي ولا أدخلناهم توالي بينجز جنات النعيم الجنيب ينجران يستبقلي بندب باوي بجانغا بمونغا باتباتي إلى نبابا كوليرين كوين عيسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم سيالي وكبسمتك السنغا الله سبحانه وتعالى سيبتاسا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة السنغابان توابوا بايمريداو كالتوريتي والإنجيل ننجيل نبايمريداكو نبالميراكو متيكا الله وما أنزل إليهم من ربهم نبالميراكو يبيكتون نبيستو كفير كتون دوابوي. Allah subhanahu wa ta'ala gamba la akalu min fawqihim, bali riziki nyonjo kuva waggulu waabwe nga Allah batonyeserize enkuba mu biseera bituufu. Wa min tahti arjulihim, bali lidde okuva wansi w'ebigere byabwe nga Allah amezze ebimera byabwe mu ngeri entuufu. Minhum ummatun muqtasida, mwalimu abantu abalemera ku mulamwa nga abantu balungi. Wa kathirun minhum fasa'a ma ya'malun, naye abasinga obungi kyalinga kibi nnyo kye baakola ekyokubeera nga balemera ku bujeemu ne bajeemera Allah. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول واجب ومتموف محمد صلى الله عليه وسلم بلغ بجين ما سنغو توكيزا ما أنزل إليك بيد السبجول من ربك وكفير كتوندو
tobeerako muntu yenna gw'oba otya wa in lam tafal bw'otookola ekyo ekyokutuusa amazima fama ballagta risalatahu ojja kuba totuusizza bubaka bwa Allah mu bwesimbu tokumpanya bubaka bwa Allah gwe tuukiriza oba kikosa kikoseeyo aba akiwulidde naye nga gwe ge mazima yogera ayagala akkiriza ayagala agaane wallahu yasimuka minan nnaasi Allah yajja okutaasa abantu kyeyajja kusobola kubeera nga akutuusaako akabi inna allaha la yahdi alqawma alkafirin Allah tajja kulungamya batakkiriza kubeera nga bayitawo obukkiriza budde emabega Allah obukkiriza ajja kubeera ng'omumuli gwabwe gwe gukulembedde